Shiba Kalungi. Shiba okuyimba mu Uganda atuyamba buyambi. Ali suppose okuba nga nakyayimba na wano. Music Full figure atabukidde Bebe Cool olw'okuorganizinga obubi munanga ate erinnya lya Shiba ku Bebe Cool list byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo kosaate Shiba Kalungi abadde wano nga yekola ebintu abadde ku video shoot kosaate Zaila Baby naye yekoze ebintu wano mu katambi abadde live ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko mu maaso awo Zaila Baby wabula kyolina okukola kulayikinga kosaate n'okusubscribinga sigenda kubeera nga ndwawo wabula ntandise n'omukyala Shiba Kalungi ayogeza abantu obwama ku Bebe Cool list nno bibadde bikyakutte wali akati nti Shiba Kalungi omumanyi muganda wange jukira nakoledde munanga ate nakubuuliddeko ko ebitonotono nti ku Bebe Cool list Shiba yabadde mu kifo kya 11 ku bantu 12 yabadde mu kifo munanga ate kya 11 wabula full figure avuddeyo n'atabuka munnange wano si musanyufu ne Bebe Cool list nga bwogezako okulaba akatambyako. Shiba Kalungi. Shiba okuyimba mu Uganda atuyamba buyambi. Ali suppose okuba nga nakyayimba na wano. Music ali international. Shiba okuyimba wano atuyamba buyambi omuteke mu competition mbusimanyi mbwali kunamba okwata ote competition no competing Shiba ne baliri puzzle. Ovauta n'ogamba mbu mu family ya Bobby Wine Dax yasinga okuyimba. Oh my God. N'omwana omuntu abeera akiraba nti olwana entalo z'abasitu. Omukyala full figure ku nsonga eyo ebadde ekutte akati. Wabula nga nabino nabyo bibadde bitambula. Bebe Cool yatugambye mbu Sindi Sanyu asinga Shiba buli kimu. Kakubeera okuyimba, kebere experience mu music n'emyaka na buli kimu nti amusinga. Ekintu ekyanyizizza abawagizi era Bebe Cool list bagitaddemu ebituli oba bagikubyemu ebituli nga bagamba Shiba nno munnange Shiba akwata akati nga bagamba Shiba no yabula mu mwaka mulamba simanyi nga agenze maternity leave era music industry yonna yasirika Sindi nga teyatuwayo yadde kahiti okitegeera naye nga Bebe Cool nga alina ensonga ze zaawa na lwaki Sindi asinga Shiba mu buli kimu. Natugamba ekisooka Sindi ali well experienced. Bwekituuka ku experience Sindi ate asinga Shiba. Bwekituuka ku vocals Sindi asinga Shiba. Bwekituuka ku kuyimba biki Sindi asinga Shiba n'okubeerawo legendary. But then the question goes, Shiba abaddewo naye. Era waliwo omuntu omu yatugamba nti talent it's not all about being vocally, vocally good. Talent esobeera mu kuzina. Talent esobeera mu stage performance. Talent esobeera ne mu ngeri gyokya musamu crowd yo entertaining your audience. Nenze bwe ntunatuna mu Shiba byonna bina. Shiba can entertain. Shiba can dance. Okitegeera. Ate Shiba can sing. Though vocals ziri awo naye nga asobola okuyimba. Kitegeeza ki? Awo Uncle Bebe. Anyway, discussion eresigadde eri abawagizi Shiba Sindi who is the best. Ku side yemu omukyala Shiba Kalungi abadde mu kushootinga video era nga bwogezaako okulaba. Naye wali nayogedde kyekyatuuse Uganda. Dema. Wabula sigenda kubeera nga ndwawo kankwongereyoko wali munanga ate Zaila Baby TikToker ate nga dansa muganda wange ono mwana muwala ye life agirimu bulala jukira nti nno mwana muwala ono yali nga yakaddingana munanga ate ne boyfriend we muyite munanga ate Henry yali yakaddingana naye wabula abaddeko ko live Zaila Baby wano nga bwogeza kukulaba kwegamba ali happy. Okay, I believe everything is the same. My Techno AI slim form, it has to be among everything I move with. I stole this from my manager, plus the glasses I'm gonna put on because they're just exact
like dress wear fanana, nazo fanana. So let me put them on for you. I feel like they're huge. They're for my manager, I stole them. But I feel like they're huge, though. I feel like munaso ni sambala bijwenge. Mutinjogera mushtegera. Sambala bijwenge. Kale birungi nesi byambala. So, let me show you. Now we're gonna bed. Toziri eri wansi. So, sana musoni we ajaba match. Kugambye omwaka guno gunsanga ndi bulala. Kugambye Munangate Zaila baby. So bwenti munangate bwenkoze kakasa nti weekuumira kujja minati yugi ebisigadde byonna gwe biturekere kasita obeera ng'osubscribinze.